City badde yachi ya gundi yachi gorozi ya gorozi betting. Omuvubuka Joseph Kigondo nga kondakita wa taxi yasangiddwa ku poliisi y'e Kyebando Uganda nga azze okuwabira abantu abamutempudde ne bamubako ssente ze zeyawangudde mu kusiba emipiira. Mkoa balemeezi Yazigemu kutumye sente mu nyumba najja mu lisiti yange ya mitwalo 7,508. Kigondo agamba nti yasoose kugulira banne kureti ya bia omu ku bbe ategerekesekerya senono n'agisitula ng'enno bw'amubulira nga ssente bwe yaziwangudde obuwanguzi. Ayongerako nti yagenze okuwulira ng'abantu batandika okumukuba n'oluvannyuma ne bamubako lisiti kwe yabadde alina okufunira ssente. ye omulage badde yachi wali be bankubye mu time okuzita ate azigemu yani bamita senono yazigemu asimu bwana wange. Ssente w'e Kyebando Richard Mwangi annyonnyodde nti Kigondo asangiddwa ng'akubiddwa nnyo ng'ono yakubidde poliisi emukute n'emussa ku mmotoka yaayo n'oluvannyuma n'aleetebwa ku poliisi y'e Kyebando. Bakira omuvubuka ono alogootana nga bw'alina Oluganda ku bayimbi Geoffrey Lutaya ne Chris Wajadi era oluvannyuma agezezzaako okusomera abaddewo ennamba z'essimu neyamuganzi basobole okubakubira. naye ani agiyemu lisiti eyo soko tuule wano tuula anti soko tuule kubeera mukwata muwala bamwitani ate azigiyemu yani mukubiro muyimbi byobata tubakubira Geoffrey Lutaya Geoffrey Lutaya omuyimbi yetatawo Bakira alwana agamba nti bamukubye nnyo nti era agenda kufa era oluvannyuma atwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi. Yasereza mwana bantuze bankubye sibitegera amba mpitire mwanje namwe mutiramu kituse ku Kigondo Joseph bali tugenda kubakwata era tugenda ku investigating era we shall not condone enkola ngeyo. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.